nze ng'omuntu salifirinze effect naye ekinnuma bwe bantu obutalaba birungi birimu ekyo kyendeeta kubanga ekintu kyendeeta kinene nange okunsinga. Twabanga n'abayimbi nga ba Mugezi Paulo Kafeero, ba radio, baani era twabagamba nti ebigambo bye bimu ne tutasobola kufuna visions ze baalina kubanga ffe twatagetinga muntu bwe tunyiga n'omuntu ogamba n'omugamba ekyomumalamu amaanyi tinja mugamba wakwako nja mugamba ekikootanyuma naye nga leero nga music we alina abawagizi bangi tosobola kuddira ozibikira ekirowoozo vision ya promota waffe Naalongo gyaleese olw'okuba bino bitwevuma olw'okuba nti abantu buli omu anoonya ekintu akumazeemu ate amanyi kubanga music kuvuganya business kuvuganya life is a competition kati buli omu alaba kyayagala okugamba ekinaakumalamu amaanyi competition yeeyitewo akikugamba nolwekyo kati gwe bw'otunuulira ekyo enkya n'otakola aba kuwangudde kakati ebintu ng'ebyo wagwako music kubi kiki si ebimalamu amaanyi ekimalamu amaanyi next generation efunye eki kubanga kyenkola kiri beyond my life span kati kyo kyembanwanirira ngambe nedda buno obulimba bwa kiseera abantu bajje balabe ekituufu then osanga wanabaawo ate n'omwana omuto apiikinga nze music okusinga gwe nayagalanga yali wa Mugenzi Elisha Mawambala eriyo abatamupiikinga naye nze yankolera era mu ntalo ze yalwananga tiyamanya nti eriyo nze gwakwata ku mutima era bwe ntambulidde mu kkubo lye nfunyemu maybe waliyo n'omwana omuto agamba nti nze ebyo bye bagamba si bye bituufu eriyo omuntu gwennyimba nekwata ku mutima ganze ebyo si bye bituufu but I want this kind of music so awo bantu benfaako era nga nsaba namwe bannamawulire mutukwatireko okukyusa endowooza eyo mutukwatireko twawule omuntu ku product ye tusobole okusigaza product omuntu ne bwalibanga neyaziza ebyo omanyi bwe tuba twejerega omuntu ayinza okugamba ogira ogutwe ogunene ogira kati gwe bw'okitwala nti ogutwe gwaye gunene banfumye ogutwe then oli aba akuwangudde olwekyo ebyo music ne bizinensi zonna n'obulamu it's a competition kuvuganya kakati buli oli alabanga competition emususseko abaana akavuma kayinza okugamba kakumalemu amaanyi n'akakuvuma it's okay naye naawe olina ate obutakkiriza muye n'osigala ng'ogenda mu maaso so ebyo si bituufu music tukyamuyimba abawagizi baffe bakyatuwagira era ensonga lwaki tubategekedde ekivulu kino bajja ate balaba omutino gwe tuliko kuwani ku Serena Hotel nga 24 December bajja kulaba nga ate omutino guli mu bitala naye mukulu mayinja oyimbawo anti kati simanyi gwe gy'obeera naye nga wangi ate saagala kulangira bivulu birala mu kino sirowooza nti nayingira politics kubanga sirina kifo kinkakatako nti oba ono kansala obona aliki ninga Munnayuganda omulala ninga Munnayuganda omulala agoberera ebigenda maaso but tulaba music gwoyimba kati wadda mu politics abasinga egwe katale ne kusaasira abamu babivaako tebakyayimbira ddala afrobeat ndowooza bw'olaba kati saawa eno okuyita ojja tolaba okiraba obulala oyinza sigaana kulaba ndabayo nga bw'okiraba naye nkwegayiridde jangu ate okirabe mu ngeri endala kigambibwa nti nno mmwe abasinga okweyawulayawulamu nnyo mu genres tetulina mu ggwanga Uganda abayimba afrobeat lwa nsonga nti mwekuba enkokola at the same time mulina entondo nnyingi nnyo era n'obukulembeze kyovula nga abamu babuvaamu nga bolaba Mr. Papas Mr. Kisemakula yabusuulawo entondo ngozete kubali naye obulogo n'obulogo muli balogo kakati obwo bwe bugambo bwenkugambye bwe baleeta ne bakuvume bakutiise naye tebiba bituufu kuno okuvuganya ezo ndobo nga bolaba ez'omupiira nekitegeeza nti omupiira gwe mubi obwo bakyatuka nga bukanzi nze sirabangayo ddogo lye bagamba entondo siziraba n'ebirala bye batuvuma sibiraba abawagizi baffe basigala nga bebawagizi kuba abawagizi bebakama baffe mulekyo ebyo bintu si bituufu ebirala bye boogera baba just baagala kumalamu maanyi bo bayitewo naye abantu abawagira afrobeat music banange mujje abasinga bamuyita band music so mukumalamu band music amaanyi abantu batandika ekyo bano tebakwatagana bano balina entondo nga bembyogera basobole omumalamu amaanyi
naye ffe tubagamba nti mujje munyumirwe nga bwe mwanyumirwanga music akyaliwo ate kaakati agenze ku mutindo ogwokubiri ogusinga kukubaddewo. Mwakola nominations eri ku autospare eyo abaana ne mbaleeta auditions, yes, abaana ne bajja, mutuuse ku ki? Essaawa eno bw'omala auditions abaana basinga baali bayimbi abalala bazannyi naye nga balina okuyiyizibwa ennyimba. Ekyo kimu. Ekyokubiri balina ozitwala mu studios okukola audio. Ekyokusatu balina okukola video osobola oziraba. Kati essaawa eno abasinga bali mu audio, bali mu studio. Bwe bamala tukole video gye tujja okuwa abantu nga bano baseeguye bazikube ku mativi n'amativi amala gazikube. Then otandika okumanya no egundi luno limba gundi. So kati ye step gye tukyali. Basebo ne banyabo babitana n'omulewi nga ndi influencer era nga ndi mukyala musuubuzi. Sansonyi balaba. First and foremost, Mondays are going to be in the Aquasaganya, this show, the Vita Music African Night, Twafna Vision, Wamuni Munange, my partner, Omwami Hajia Sinchironde. Tuali Twagala, we had a vision of celebrating Afrobeat music. Ngomwami Sendi Mwagambi, Twagala Chita Urban music. Generally, tujenyumirizamu nnyo ate era music ono tumwagala. Music ono abaddewo for about 15, 20, 18 years. Abantu bano nga twagala to scale that love omukwano gwe twagala tuguze kati because tulabye shows nyingi ezijja bano abaana bato abavubuka. So nekirala, we wanted to give that audience a VIP treat. Neza nnyo ku bivulu by'abantu bano, either production yaabwe si nnungi nga weyandibadde, stage yaabwe si nnungi nga weyina kubeera. So ne tugamba, why don't we do it? Ne tubawa VIP treat, ne tubawa production y'amaanyi, sound nga mulungi, nga buli kimu omuntu ali wajja okubalaba agenda kulaba something new that they are not used to. We sat down and had a few meetings and tunabafulumya artwork because twali twagala kukigwa mu book. And ne tusalawo nti abantu bano abaagendanga mu bifo bigi ebirala, Bad Valley, Freedom City, lwaki tubaleeta mu Serena tubawe VIP treat, red carpet, nga wajjanga, it's worth the money, and also sound wa music oyo awulire ekintu ekitali kya bulijjo nga kyabadde asuubye. So that is how we came up with Music African Night. Era abayimbi baffe twabatuukirira omu ku omu. We sat them down ne tubabuulira vision yaffe, tulabe oba bakibayinga, and luckily Mukama yatuyamba buli omu ng'akyagadde, and that is why we are here today.